Abayizi b'ekibiina ekyomusanvu nga baluwamu n'abasomesa baabwe mu masomero ag'enjawulo bajaganyizza olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ebigezo byabwe eby'akamalirizo eby'omwaka 2024 okufuluma nga bayitidde waggulu. Wano tutuuse ku ssomero lya Garfield Kindergarten and Junior School ng'eno nabo babadde n'essanyu ery'amaanyi era omukulu w'essomero lino Nakato Safina Nyanzi ategeezezza nga bwe bayise obulungi nga bayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri gokka. Kujaganya kusanyuka olw'ebibuuzo byonna ebikomyewo nga tuyise bulungi. Mubawulira vibe nene nnyo. Ekibuuzo 2024 tukikubye tukiyitidde waggulu. Percentage is 85% first grade. Abasigadde bonna second grade. Ono atubuulidde ekisinza okuyisa abayizi baabwe nga bwe baafaayo ku bye baasomesebwa abasomesa baabwe. Garfield ekyenjawulo abasomesa batendeke, abayizi bali focused. Buli kimu ekyetaagisa omuyizi okusoma weekiri era kwe kuyita kuno n'essanyu lye tuliko. Safina akunze abazadde bonna okwettanira essomero lya Garfield Kindergarten and Junior School ku lw'ebyenjigiriza ebiri ku mutindo nabo obutejjusa. Essomero mu Mpereerwe mu Kampala mu Uganda lirimu Garfield Nursery and Primary School. Every child, every chance, every day. You will not regret. Bwetaana omwana okulya kulungi, okuyita ebigezo kwonna abasomesa batendefu, abaana basanyufu, muleete abaana tubasomese omwaka ogujja ffenna weetuli ready okuba receivinga. Twogeddeko n'omusomesa w'okubala mu ssomero lino Sabbiiti Bosco n'ategeeza ng'abayizi abasinze batandikidde ku bubonero 5 era n'agamba nga bwe bali abasanyufu olw'abaana okuyitira ku mutendera ogusooka n'ogwokubiri. Best students in got 5 aggregates. Our best student got 5 aggregates, and we are very happy that all our students passed in first and second grades. That's why we are here to celebrate. Garfield oye! Abaana nabo batubuulidde butya bwe bawulira ng'ebigezo byabwe bizze nga bayise bulungi. Feel happy because I've scored 5 aggregates, and I thank my P7 teachers, all teachers of Garfield Nursery and Primary School. Thank you, Lord.